Mazo take our focus kati mutegedde. Oyedere drinking general Muhoozi Kanyarugaba. Kati mukana akomukaaga kikyayagala. Mr. President kansoke nkusabe. Ne wavaayo jeno yenna oba jeno oba kopolo oba kano oba mu UPDF Franks najja n'akola ataaka ku national platform oba nayo n'akola comment ediminga oba edisinga ngekudisinga oba edisinga enkyukakyuka mutulekere ffe tomuddamu lwaki waliwo akatego kaakano kanchidde Mr. President waba omujasi yenna najja n'akola statement ng'ekulumba oba edisinga struggle oba ekuvuma oba ekulumba ekibanda kya national platform ngenda kusaba tomuddamu mutulekere one ngenda kusaba n'obuwombeefu focus yo ebere ku manifesto y'Abannayuganda ngenda kusaba Mr. Focus yo ebere ku main manifesto yo yogenda okukolya Abannayuganda entalo zonna ezisigadde zitulekere kazibe za didigi kazibe zaani kazibe za politician bonna ffe zitulekere awo twakujja twakuteeka waggulu bwe tuti kati ezo entalo zitulekere kati didigi alina akanyeebwa ke yataddeyo nga bali mu lukuŋŋaana lwabwe yagambye nti alinda Kyagulanyi Ssentamu akole ensobi yonna alumbe omu ku b'amagye abanene mu gavumenti anaaba avuddeyo n'akola statement erumba ekibiina kyo berumba Kyagulanyi kennyini oba ng'eri against okukyusa obuyinza mu mirembe oba okutiisatiisa Bannayuganda wagenda okulagira bajje bakukwate with immediate effect era n'abalamuzi balabagidde ekyokukola era bajja kutransferinga bakutwale mpaka oba n'abakwagadde era nga tebagenda kuta oba okuta mpaka nga kampeyini za 2026 ziwedde. Jjukira nti abalamuzi bonna bajjaji abalondibwa right now bonna nkugambye baselectingibwa Kiriwa Kiwanuka ne Karugire ne Edric Rwabwogo. Kati Mr. President okwewala ffe entalo zitulekere ffe twasalawo katulwane entalo zo gwe focusinga ku bizibu ebiri mu Bannayuganda ne manifesto zino entalo zitulekere taata tukusaba entalo tuzirwanira bwereere tuzirwanira ku bbanja lwe tuba tuloota nga lwakulumba tugenda mulumba ezo z'entalo zitulekere ne kuloni tuziwakula ntusame entalo zitulekere gently gwe sigala ku manifesto yo ne mukulu oli Nyandwe Yoseferi bana basigadde bonna batulekere kubanga tuli mu kategori yaabwe kiba kiwedde ekyo kanfundikira na bino wammanga ntegezeddwako ntegeeze Bannayuganda bonna abawangala mu kibuga Masaka oba mu bbendo ly'e Masaka nti abasajja abatufuukidde ekizibu oba ekyambika e Masaka mwe muli DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga Asiimwe ono e master planner ali emabega wonna okukwata ba foot soldiers n'abaana bonna b'enkyukakyuka nga yambibwako Ossi w'Ennyendo saako ne Ossi w'e Masaka mbategeezezza mwenna Bannayuganda n'abantu abali Masaka DPC w'e Masaka amanyikiddwa nga Asiimwe ye master planner ku biragiro bya Muhoozi n'ebya mukulu Lukaaga Mukulu Mpuga Mathias saako Ossi wa Nnyendo n'owa Masaka bano be bali mu bikwekweto by'okukwata ba foot soldiers bonna be bajje mu bitundu byonna biri mu Masaka saako n'abava e Kampala olw'ensonga nti bafuna orders okuva wa Didigi okukola ekintu ekyo obufunze security alert ziwedde kati njagala tugende we mwagalira video bulungi nnyo mugiwulize bulungi nnyo video obutongole tandise era ntandise bwenti
kansoke nsemu n'omukka ngenda bagamba ekigambo kino mukiwuliza bulungi nnyo. Parliament nge mujira bulwalero ngira kusoko kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ezenjawulo ngoli wanchuka chuka comrade yenna ngoli wanchuka chuka please tokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now. Nkusaba togeza nokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now. Nebamba parliament kati abatonotono abaliyo don't lwaki sette serezoyo esawa zino bayisamu ebintu bingi nnyo naye bimwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwafectinga kitya kyetuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition bambe oluvuganya babeera olwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babbiri bwereetebwa okusomera mu parliament wadde twali tusuggestinze nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba parliament bagendayo twali tukisazeewo nti bagendayo naye ate kyankizo nnyo bo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza tubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mba mwambalira nga nennabugisi mufungize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu nki olukwe ne kati currently ng'etteeka lyasomeddwa mukulu Joel Ssenyonyi ne banne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki na bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo kyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi temulumba ba parliament abali essaawa zino wabula olunaku lwe baga nti bagenda ddiisa anaabeerayo yennyini mumwambalire kubanga abatuliddemu olukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo tovuma musajja mumwesonyiwe kubanga tulina ebintu bingi byebatujja kutegeera singa teyagenze oba singa teyabisomye oba singa teyemulugunyiza mukitegedde bulungi nnyo so tumuleke asooke awulirize lwabula olunaku lw'okuliriisa singa bonna balabikayo tumanya bumanya nti kabaka tuweddemu baba tuliddemu olukwe ne kati currently please omusajja tumuleke akole omulimu gwe ogw'okusooka okukuba ebituli n'okola ebintu engeri gye bitambula then ku lunaku lw'okuliisa awo waddemba okupulinga abantu be bonna nabanga akoze eki abajjeeyo tukkiriziganyiza mwebali nnyo okumpuliriza kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ku tteeka eryo kambaddizeeyo ddala manyi nze nzijja ne information